amanya twahamawazi ndi wano okubatuusaako omukutu omupya oguyitibwa Rainbow Entertainment. Guno omukutu guyambako ku bya firimu, bangi muli eyo temumanyi, muli mu kuzaala wa firimu z'Abannayuganda, ebinayuganda mubizaala wa, naye nga tomanyi omuntu bayita mu biki okuzizanya, kyetaagisa ki okuzanya firimu. Abagala okumanya firimu ziwandiikibwa zitya, abagala okumanya firimu etwala banga ki okufuluma, emala banga ki nga bagizanya, bagoberera biki okuzanya firimu eyo, kitwala budde ki okuggwa firimu ng'eri mu kufumbibwa, ye bannange bannayuganda bazifunamu batya, loosi bagisangawa, bizibu ki bye basanga mu firimu. Muyina okubeera nga mugoberera Rainbow Entertainment nga mutulaba byonna ojja kuba obimanya, so n'obusungu bujja nsula bujja kubaggwaako. Oli eyo gyerege olaba bataddemu ekikazi kinene ate gwe ebikazi ebinene byakutamu. So wano Naabo tugoberedde ku Rainbow Entertainment byonna ojja kuba obimanya, tojja kwejjusa. Amasimu gatambula awo ne gye tusangibwa ku YouTube, Facebook, Twitter ne Instagram. Beera ku mukutu tojja kwejjusa. Kubaffe aba Rainbow tuli bakugu mu bikwatagana ne firimu. Era twetaaga abaana bonna abasobola okuzanya firimu. N'oba muntu mukulu olina mwana wo nga gw'ayagala atandika ebya firimu, jangu tumusomese engeri gye bazannyamu. Amanya nsigadde twamawazi ku lwa Rainbow Entertainment.